Nze nali manyi guno omwaka gugenda tusala ya mazima. Engeri gye gwatandikamu nange mpolampola naye wano bwe tutuuse si wabi si mu bubi. Basajja mwe tugenda sanyuka okufa kwammwe ge mazima. Tugenda kisanyukira paka last. Paka nga muterezeze eggwanga. Laba enguudo abantu babuliddwa ebyokukola bakadama bafa buli lunaku. Abantu beetuga lwa mbeera. Kale ssente z'ofuna n'olemerwa n'okusasula omukozi gw'okozesa. Ssente ezo muzikozesa ki naye? Chika kale kati eyo weeraga weewulira kati bakulongoosa bulongoosa. Kale yimuka okole oda ng'obadde woogikola omannyoko. Mujja tusinikirako ebinnyo, mujja tusiruwalirako, mujja tweragirako. Naye fuuti 7 tegenda baleka paka last. Ebyange biwedde ngeze kwebaka. Omwana oyo wekabira ki? Akolera omulimu omutuukirivu. Omwana oyo ensobi gy'akolere kweringirirya mu mundu. Omwana oyo singa tube tusobola okwagaana Katonda ntu nitumuwa enguzi. Tube tusolonga sente omwana oyo n'aba direct mu igulu. Nze saa eno mbaire mugulira no bia okubiiru yange. Omulimu gwakolere mutuukirivu ino. Nandibeire enteesa egavumenti ye Uganda ewa magombe ga mwana oyo okumi. Bagazimbe kamategula. Oba oli awo iso abagwero tugadangada. Otulina ebikebe ebitatu yambire. Tusobola okwabayo tusengengeko ku muzimu gwe. Gutukutulireko ebimoti bino. Kubanga tusobola kungoboto beire mu government okumala emyaka 15. Mbu oli minister nengo bulo kyo yambira abantu bewani. Ngoyaba no bitomuzira emutwale waawe. Tosobola kutuuka ngo yaba ku byalo oli mukali wekida. And they still expect us okubeegayirira basuubira kimonti niso abagwero twabayingiryo mu yinza. Guno mujiji gundi muulire ba madam era ntako kubakobera inti atakyuke nakole kyetagisya alikuwa akulekulira ulekulira Entebe otherwise tuli kwaba ukozesa masimu gaisu okutumula mwatusiba mwatuita namu yangu musenero mukyuse mu munkola yanyu na beire utewu recently banange utewu wakunja banange lero ne baba bakoyerwa minister nga bakuweye mu ulale eyo tosobola okwatiwa kukekisano kuba otinji beka kasawo ka cement ntwale keika obiwonanga kwesekesya n'enziri ano namu yangu wanyu alala gwere wanganu mwala wanyu Basaze. We don't have kind words for you. Owulira era singa mwe mtu kuva beira bitawu biti na bibita bitamu biti babitondola tumanya nti ebyo byabire twiririye w'abantu abandi mutu sumbuwire kimala omuntu nokaya kuko kuleta kuke byenkulakulana oli eyombo oli minister tosasula mukozi wo omwana oyo awumule mirembe mutu manyirira musubirira kimonga nimo masomere mwenkani omuseveni awula uziwu omuseveni abantu bamukyawire werere omuseveni awa abantu bane sente banani abezibikize sente amesente bagikoma ukomi giferanga musizoni titumaiti bali ututolake miga ebyala ebyo biri awo obikume mu 226 ukomanga mzi bana yange era so Museveni amaite era mwana ndani njaba era twali yango kusoani mwezana Museveni kumbavu era obabiti banange twakubakankada kulunu mwa utwaja mutu ajirie nde kulabira manyi obaye muto Batoriana Kolumbe teya mani yafude na ye vibe ekute bitya omwana yalunze kyaye wenjaye omwana yalunze kyaye wenjaye omwana yalunze kyaye wenjaye so sera nyasala nga kuba butterfly kipaye base yebise bikutia sagade kumulaba jagala mumulabe uyo bamukubye Charles Engola minister w'abakozi akolere NRM omwana mukubira amasasi mufa kubiri bye mubaddeko ebya mama birungo mudde ku bino mbawa amawulire amatuufu ne TV tegenda gaba wabwegati naye amazima gali nti nze Cax Media yankubidde simu
asula wenyini minisita we bamukubidde amasasi. Omwana oyo gwe mulaba agaggalamye wansi agalamye be bamu ku batulugunye eggwanga. Omwana amukubye amasasi ng'amubuuza lwaki mutuwa ssente ntono. Abaana bange babonaabona, mukazi wange talina kyakulya, ffe tubakuuma, twetikke emmundu, twambala ebiyinifoomu, mwe muli bulungi. N'amukomerera amasasi. Njagala ojjukire olunaku lw'eggulo yabadde Basaze, lunaku lw'abakozi. Naye ono omwana akubye omusajja ono amasasi. Ababaddewo byonna ngenda kubibawa, emboozi ngenda gibateerako. Wano oli wantu watuufu, awasabuza awatuufu, abatatya biduduma. Omwana wamukomeredde amasasi n'akakasa nti afudde. Omwana n'awanika n'agamba bannange kino nkikoze ku lwa bannayuganda abanyigirizibwa. Omulambo omukulu ogubulayo gwa Museveni, mwenna abamuliko ne mutabani we mukikole ku lwa bannayuganda. Sirina gwe nninako buzibu bwonna. Omwana n'atambula n'agenda mu saaluuni, abantu nga badduseemu, ne yeekuba essasi mu mutwe n'afiirawo. N'agamba ekyo nkikoze ng'akabonero nti ffe abakozi tetuli bulungi. Mmwe abakuuma abantu bano obulamu bwammwe mubutuulidde, obuyinza bubali mu ngalo, just kunyiiga bunyiizi. Wenva wano ngenda baleetera ebiri e Kenya nti okwekalakaasa kwali kusitopingiddwa. Ruto ng'atidde n'agamba tuteese. We baateesa, Ruto n'agenda afuna amagye agamuliraanye Rwanda, n'akyalira Museveni, ne bamwongera amagye. Kenya buli woyita waliwo amagye. Naye abaana basumuludde okwekalakaasa e Kenya. Babagoba wano bookya wali, babagoba wano bookya wali. Ekiri e Kenya okimanyi, ne we baagala Ruto enkya bamuggyako. Lyeryo eggwanga abantu nga batuuse ekiseera nga beerwanako nga tebalina maanyi. Kati gwe embizzi nfumba bukofi, oli Dubai mu kiyumba, ne visa yo yaggwako, oli kusiiga bawala siriimu, olowoleza mu maama fiina, oyasama nange, olaba akwata emmundu. Bwe balonda akuume minisita, yeevuddemu n'akuba omuntu amasasi, mutuwa obusente butono. Omwana bange balwadde, sina kyakulya, tubakuuma lwaki mwe muli bulungi. Mukuza olunaku lw'abakozi mulukuzaawa, fe abakozi mutuwa ekitiibwa. Gwe mb'oyasame ng'oli serebo, oli muyimbi, mb'oyimba music tali mu politics, yono politics. Naawe akwatako, ono yakedde tamanyi. Be batuula eri ne basala, be bagabana ssente, be beewola, be bali mu gavumenti. Omwana amwambaza amasasi. Lengera kino ekikulira kigundi eky'abakozi simanyi kyani kitayebwa. Waliwo confusion eriwo ku baganda bange abakola mu biyumba. Minisita ono Charles Okero Ongoro ye minisita wa Labour, Employment and Industrial Relationship, gwe baakubye amasasi. Minisita ono Oliem Okero ye Minister of Foreign Affairs, eyavaayo n'akudaalira abaana lwaki bagenda wabweru okukola. Wabula soono gwe bakubye amasasi mu byawule nti newankubadde tuyina ennaku ku mutima obulumi. Baganda bange, tulekeraawo celebratinga abantu abafudde. Tetuyina kye tufunamu, after all ffenna ly'ekkubo. Newankubadde mu ngeri emu oba endala omusajja ono y'omu ku bantu abalina okuregulatingira amateeka abaana abagenda ebweru. Naye omuntu atafiirwangako oba atafiisangako gwaba celebrating omuntu okufa. Tetuganye tuli mu bulumi, abantu abali mu bifo tebatuteeseza.
naye baganda bange twekube emitima tujje weeno enjogera ya kuttisa ekitala muttisa ekitala teri muntu agwana kufa oba okyaselebuletinga owa munno laba we bagamba obuwo gw'oyagala okufa afudde onoddamu n'oselebuletinga awo nno wensabira abantu abali mu bifo ebinene mukozese ebifo ebyo mukole ebintu abantu bye babasuubiramu naye awatali ekyo embeera ekyagenda mu maaso ate nammwe abalina abakozi nga temubalabamu ka buntu era eno embeera ekyasobolera ddala otutuukako mmwe abalina n'abakozi b'ewaka nga muli ennyama ne mubawo ebijanjaalo bakyasobolera ddala nabo okututta gwoba okyasanyukira kuttibwa kwa minisita n'omukozi ewaka sikyasobola naawe okwettira so twesabire tuyisiŋŋanye bulungi abantu tubayise bulungi minisita obudde buno olaga wanga tutera kutambula anti ngenda wano ku post bank tuterako ku mwana kasente mwana gwe anti kati wano minisita watooke yesuserabira na sente wano bannange ngenda kumuterako babeere nga tebatutta minisita okero bamutidde kasente anti munange owaali omwana embwa enjala tekuumika bwekiri kati munange kati oba nje nakola kasoke mutereko sente ndyoke nkomewo awo nno nkulaba balyoke babakube mujjukire osasula basoke bamale bakuba mujja kiwulira kubanga tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako njagala mumanye nti buli munnayuganda yenna agenda kuloza ku mismane buli mukozi yenna aba yeetaaga okusasulwa buli muntu yenna akeera n'akola aba yeetaaga okusasulwa abantu balina ebizibu muganda wange bw'oba omanyi okozesa omuntu making asuwa omusasulira mu budde that's why nakoowa uganda mwe muli omuntu akozesa nga naye akola nga naye ali bubi esegera muyiga okusasula abantu kyova olaba abantu bagenda kutuga abantu babakube mu nnyapuluke mufuuwe n'okufuuwa esegera tesa kummanyiira omukazi ali ku kitanda maama mulwadde kati labanze embeera mwendi kati ngokera ku makya nkubanja sente zange ng'ompoleza mbu simanyi ojja kunsasula bwe nali ntandika okukolera mwalimu ebyokubanja. Whom are you? What are you? Did you know me? Did you know where are we coming from? Why are you disturbing ourselves? Why are you disturbing our future? For us, we are working because we want to move on. You understand? But you guys try to pay some money for their labors. You understand? Mulekerawo okulyaza amaanyi abantu nga temunyina sente. Omuntu buli wanalaba ekizimba kya sente nga tomusasula agenda funamu ennugu muli mutima kubanga kolera. Ekige tulina obulumi kyevanze nagaana abantu okunkozesa nekozesa. Nagaana abantu okunkozesa. Bano abaana bakanika emmotoka. Whom are you? What are you? Did you know me? Did you know where are we coming from? Did you know? Why are you? Whom are you? Why are you? Government of Uganda. Abantu abakola mu government ng'osasula omusaala omuyitirivu muyiga sasula abantu. Ne bwe batokola mu government bamakanika bakanika garage ne zijjula emmotoka temwagala kusasula. Ababajja amakeesi ne babajja keesi n'ogitwala gya ku bbanja bantu mmwe n'omufumu ewola. Muyiga okusasula abantu abakozi abakolera ku mwezi. Tewanze sikolera mwezi ne musasula abantu. Bantu bebaka ku bakazi nga bamanyi bagenda funa sente basasule ajja sasule z'olubuto. Osege nemera we nebeganya ajja sasula. Guys, bw'oba manyi tosasula era bw'oba manyi nti bw'olaba vidiyo eno nga bakubanja genda osasula omuntu oyo. Eiza watakuba masasi agenda kuloga. Bw'atakuloge agenda kusomera edduwa ya Kamulali obonebone. Bw'atakusomera edduwa
muganda wange agenda kuteera eggaali y'ekatwe kawempe makindye kamwokya kaleerwe bwayise bakukube oba ofoofe muyige okusasula abantu bali bubi ffe twakoowa nga tolina nabyo ŋŋamba nga tubonyebonye n'abantu abo nga tebaagala tosasula kumwayu what are you did you know me why are you Allah motherfucker fatherfucker sisterfucker what up embwa yesigamye ennyama nga tonoonye embwa ennyama gyeraze eba eridde nekkuta kati wano wetulaga buli omu kumanya nnaku ye bwe batosasasula mukozi kola emirimu gyo kalaasi ogyekolere. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.